Ebe Mathias Mpuuga bibi. Bobi Wine amugobye kuba commissioner wa parliament ngayita mu Dr.Lina Zedriga ngoni acting president w'ekibiina kya NUP gwe balekawo. Ngenaku z'omwezi 4 Dr.Lina yatuza meeting eyokuba nga battanya ku nsonga za Mpuuga gye bamuyitamu gy'atasobola kujjamu. Meeting eno yali ekulembeddwamu okuba nga batangaza ku 1.7 billion Mpuuga gye yali ayene speaker ne banne abalala basatu. Kino kyamukako kubanga ofulumye ekiwandiiko era Mathias Mpuuga yaweebwa ennaku 7 ng'ekiwandiiko kino kyafuluma ng'ennaku z'omwezi 5 nga wenjogerera asigazaayo ennaku ntono nnyo okubanga ekibiina kimuvaamu. Ndinze within 7 days wakugobebwa kuba commissioner era nga bamusabye abeere nga yanukula ekiwandiiko kino okusobola okubawa ensalawo entuufu. Ebyo nno nga bikyali awo ye Bobi Wine yagenda mu awards wenjogerera weekend eno ali mu Oscar Awards era nga tusaba mukulembeze asobole okuba nga tuwangulira award endala asobole okuba nga agituleetera ewaka abalala. Mbakulisayo kwewaliro Mayinja nga nabagambye mu kusooka nti concert yaselinze out to the capacity naye kyennyini kyali tasuubira abantu bamuwagidde abantu bazze VIP banengajjudde ab'ebitiibwa omwabadde Honorable Nabbanja ne Mamafiira naye teyagusalidde mwana naye n'ayiikayo Bajjo Abitex ba promoting Ronald Mayinja. Jukira Ronald Mayinja abadde celebrating Ronald Mayinja at 47 concert ngera abadde wali ku Serena Hotel. Yatukakasiza nti akafo yategese mu kafo katono nnyo ddala. Munnanga abayimbi ab'enjawulo omwabadde Jose Chameleone ng'ono yatwadde electrifying performance omwabadde Bebe Cool Big Size omwabadde Maureen Nantume omwabadde Alien Skin Chimenke nga ate bano bakyekoze mu Namukwaya bananga kyabadde Ronald Mayinja ordinary nga toyina nawe isa kigere kwegamba abantu that love bingi nnyo ibadde byogera Ronald Mayinja from the political sagas abantu bali bamukyawo olwa politics olwa NRM naye munange mwebale nnyo obutamuswaza mwebale nnyo okumuwagira mwebale nnyo okwagala Ronald Mayinja. New Eagles Papa Misa Semakula Haruna Mubiru abana Haruna ayagala kuwanika concert tumanyi kubanga nalabe the excitement naye yaniwanika concert anytime from now naye nga bannange kye kyabadde ku Serena kyabadde kika music lukoba ku lukoba. Ronald Mayinja bannange kyotaakoze tekiriyo yatulaze family ye natulaga abana be natukuba omuziki omulungi kale kwegamba omusendekerevu abaagalana ne banyumirwa kagambo bimba ba Ronald Mayinja tebukoma kubanga bunyuma kunyuwuliriza busomesa bukola buli kimu nange kyabadde mu Namukwaya olololo Namukwaya naye nga bannange thank you so much Uganda nizo okubanga musupportinga your very own kyakabe nnyo okubanga olaba nga Ronald Mayinja abadde abuzeebuzeemuko bantu badde mugamba nti munaye olumala wanene concert agenda kubomba wali wano yakomye okuba muziki lukoba ku lukoba ate ne bandi yagenda kubanga agitukiza buta abayimbi ba bandi bangi nnyo babaddewo akavuyo kabadde kangi kubanga concert we yamaze okujjula tickets zaweddewo ku ssaawa emu nga tickets ziweddewo abantu batandise okujja misana ne batuuka nga bagamba ba VIP muyingire akavuyo kabadde kanja wabweru nga badde kogamba kyabadde ku Serena banange kyabadde kika kyabadde kintabuli kyabadde kinyuma kale kwegamba mwebale kuwagira Ronald Mayinja mwatulazeeko amaanyi so nga mbogedde mwebale nnyo mwebale ddala temumanyi kye mukoledde naye buli omu Mukama amuwe kyasinga okwagala. Sikyababanja mwe mumanja ndabika nali nsiibudde ng'ekiseera tekinnatuuka. Omukulu Regi Mbalala's finest nga bangi mwogedde ebigambo mu Regi is a regional artist from Mbalala era asobola kuba Mbalala yokka Kampala agireke Kampala emulemye bingi mbadde mwogera so yavudeyo kubanga abakakasa oluvannyuma lw'okuteekayo posta ye kyagenda beera ku cricket over gwe yakuwuma ng'ennaku z'omwezi 10 May naye nga ate ekyenjawulo ekiriwo ye Regi yatadde concert kuba B2C kubanga bebasooka okutimba concert yaabwe yadde tebannasaako venue ne bagiranga nga 10 bamaze bbanga bagiranga eno concert
10th of May yali tebanassaako venue. So Rage yavuddeyo n'abassaako concert n'era ye yagitadde ku Cricket Oval e Lugogo. Sabanyankole naye nedda mujagamba na tribalism. So buli ggwanga lyonna lyakweyiwa e Lugogo kwegamba Rage yazebba kakasa nti yes regional artist akuba Kampala un'emirirwano buli wamu takoma kuba mbalala yokka naye ng'ate toyongeddeyo there. So nnaku Regro Zahara Toto yavuddeyo n'atabukira Zari the boss lady n'atugamba munaye Zari yalina stage gye yabuuka kyova olaba myaka 5 ate anayeza bulenzi bwa myaka 20 munaye n'agamba talina magezi gayinza kujja wa Zari kubanga amusomesa ekikwagala bulenzi buto oba ye is a hustler. Zahara Toto n'atugamba wowe toli ku budde bobanga toli ku budde tepapa kufumbirwa kwa tolina kalungi kogenda kujjayo munaye ka video yako nawo okerabire. Telling you there is a stage you cannot miss in life. If you miss a stage ng'okula ng'omukyala, later on it catches up. Bebe bola baba dating obuvubuka obuto because she missed a stage. Kati atuse mwana mu 5 alejjaleja na bwana buto. Weefirizengayo olunaku nga luno lw'abakyala. You go and celebrate yourself. Temu papa kufumbirwa. Temu papa bino laavu nze kamuzaalire ogenda muzaala ogenda gutuulamu ojja gguulira naye nga amazima go gegerweko ebintu ebyasajja oyagala ngende wa Zari ampe magezi agaki ag'okudetinga abavubuka abato. A woman is a warrior.